omutwe kuluma kati ayeteekekamajo aliyegamba ti Yesu tugobe endwadde z'omutwe zonna. Kino ekirwadde kiri serious. Mani w'omwana ono yafa mutwe. Omutwe gwamuluma mu ddakiika nga 3 zokka. Ne bamutwala mu ddwaliro teyadda. Abaana bonna balina ekizibu ekyo kyekimu. Batera okulumizibwa omutwe oba omutima. Leeyibuse emikono gyo waggulu tukikwakanye. Mugambe nti Katonda omulungi tulagira amaanyi ekisa kyo Yesu ekisumulula amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu agakutula buli njegere agakutula buli kikolimo agakutula buli ttogo lyonna. Mukama olwaliro tosindika omuliro ogwokya buli ddogo ogwokya buli ddogo. Guno omwoyo ogutambulira mu kifaananyi ky'omusajja nga guva mu ffene ne gukyala we mubeera gukomya kati mu linnya lya Yesu. Gubayiganiza n'ebbanga ddene ne Mukama abasuule. Mukama endwadde waziwonya Yesu. Obulamu bwabugaba Tata ntekako omukono gonze Yesu zize nangosumulule. Somajango ekameko tekako omukono gonze ira wano imse mikono gyo waggulu naawe. Ndagira guno omwoyo gwayagala obulamu bwo teebwa mu linnya erya Yesu. Yahweh, 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 erinnya lyo Yesu webale. Tugeri obulamu bwaffe leero ebyo bikyuke Mukama. Amaanyi gakyusse endwadde tebiyinza gakyuka. Mukono gwo kagutulokole Mukama. Mukama abawa omukisa olwawuza nange ennaku 7 genda weegattegatte 7 days. Omala okwegattagatta ozibire eno kakana wansi weegattegatte ezinakulemukose ennaku 7
ziyitako omukyawa toteesa topita omubi eyinza okwamunamu ettima kubanga masagere kyekugamba ddala genda erowooze after 7 days tamakola ebyekisa sobanjagala kusabira mutwe gw'omulayo saidi eno anti kalafati tokyayagala nnyo wegayita ku lwanga lwadde kale mukama akulokole mu linnya erya Yesu.